Alright. Sherifa is my name. Okubanga temo nange mbafa bakula olugambo orocha entertainment gossip news. Wanoka ku good talent management. Wabula sigenda kulekerawo basaba to subscribe to our YouTube channel. Follow us on Facebook, Instagram and Twitter. That's good talent management. Okubanga temo nango manyi bigenda maso mu gwanga politics, sports, entertainment, fashion byonna itubana byo wanoka ku good talent management. Subscribe ate mune wolaba ka video kaliking, commenting, sharing sobola kubanga tuchifa bakulira wamu. Wabula sigenda Chris ngenda kubanga ate nkutandikirawo olugambo anti mbayo ngalunje cha. Wabula congratulations ite mwana mlenzi Canary Mugume ngonono mukozi wa NBS television eranga asoma amawulire mu lulimi oluzungu si wa Luganda Canary wa luzungu oyinza okugamba ati mune yabadde ki yafunya award yakoze kinedda omanyi guno omwaka n'oguwedde myaka gy'aba celeb munange kubanga beewasa mwana mulenzi ono yagenze nakyala ewasenga wa Shasha Ferguson ekijujulu kye onono nga bamaze emyaka 7 bweddu ngabe kwasaganya Shasha gwenjegera kolna kolwalero former TV presenter elanga fashionista webituka ku bintu byokwambala tosobola kumusinga ajjayo kano najjayo kali atenga manyi colors ezemukolero bulungi mwana mwala yalabise bulungi bannange mugomesi bannange yanyume yashananye ku mukolo gwabaddeyo olunaku olweggulo wabula kinajjekera bulungi nti ngenda kuza mwezi 29 omwezi gwa April omwaka guno gwennyini gwe tuli mu 2021 bana ababiri munnange twali awo tugenda okulaba obufaananyi nga Mugume munnange asazeewo ku engaging omwana okumugamba nti will you era kabweta n'akamusaako mwana mwala nakkiriza nti I will ebyekizungu nga wabitegeera nenga congratulations basweeti itubaagaliza birungi byerere kati gwe wenna abadde ali eyo ng'ogenda bweyogeza nti mwana mulenzi ono kanno kirabika ali mu bisiyaga please tula wansi wekkakkanye ate n'ekirala bana babiri bakamala emyaka 7 nga bali bombiriri gwe olwokubanga oli siti nankani oli mu Kampala tolina byakola myezi 2 n'omuntu oyagala akulaga ab'ekika ab'enganda n'ab'emikwano please naawe wekkakkanyeeko otuule gy'oli osale omuliro omuntu mutwalirizeeko mumale ku myaka 7 myaka 10 mwakamala mu weeks bio yagawala mulamu bwo kiki naye wamanga congratulations my darling etubaagaliza birungi byerere ate ebyo ngo bitadde ku mabbali bannange olunaku gye lukeeredde nga Nanyanzi Faith njegera ku Felista the superstar agudde mu bintu oyinza okwebuuza teyagudde mu bintu kimumase piki mu masuwaani mu majiiko nedda ebintu bibanga bya sente ku signinga ziddiiru contract ne Felista mweyagadde mama Felista gwenjegerako munnange mukamanyi kana katomi akamunana jokka naye nga teka kubye rap no rappinga omwana rappinga nagatte ekigambo n'akigattako kiri n'akiva emabega n'ayogera mu ludicha kale kwegamba she is talented munnange Golilos yavudeyo ne banga ate mu signing sa contract ya brand ambassador wenjogerera nga mwana mwalono yagenda okufulumira kantu aka Golilos nga kuliko kifaananyi kye Felista the superstar nga yakakubira obulange zonna ziba ssente njalabiddwako wali munnange ku industrial area ku kitebe ekikulu ekya Golilos ng'ali ne taata we taata tasigala mabega taata wa Felista amanya ebintu bannange tasigala mabega yagambye tugenda ffenna newankubadde by'abaana bato tugenda ffenna era ne basayininga contract era nga mwana muwala ono kati ye brand ambassador wa Golilos ate ebyo ngo bitadde ku mabbali of course nina osooka obbajjukiza nti subscribe to our YouTube channel wolaba akadde w'oba onyiga kintu kyangu nnyo wolaba akadde ng'onyiga nga tusobola okuba nga tukinyumirwa Eddy Kenzo musuuza ex-Warema Namakula Tata Malu Tata Maya yaleta BET Award mu Uganda nanyini city ya Losi the only music ndeke kinjogere ki amanya ina mangi bannange naye nga Eddy Kenzo musuuza
muno mwana muleze no mune yavuddeyo manya matumbadde mweyogeza nnyo nga mugamba Kenzo nga alina ennyimba nnyingi naye banne kiki ekiganye towulirako Kenzo alina towulirangako mbu ate oba alina collab n'omuyimbi ow'ettabwe ennyo kati nga ba Diamond Platinum kiki kyekyagaana omwana afaani amufuuyira emmindi nedda baswiti nedda Diamond Platinum mumanyi bulungi nnyo ex wa Zari newankubadde omuntu ng'omulinamu abaana bibuzaabuza mbu smart parenting era baneeyo bikola eyo mu ba TZ naye nongo Uganda ngowooza parenting mbate okomyewo okulaba ku ddiiro ki naye nga Diamond Platinum's ex-boyfriend oba ex-mwami wa Zari Hassani bano munnange mwana mulezi Eddy Kenzo yavuddeyo nga abantu bagenda beeyogeza mba bakola kolabo isima bamuloga isima Kenzo batamanyi bumanya kuyimba ati nga bw'okimanyi Diamond Platinum akola n'abayimbi ba tabu from Nigeria from Europe abayimbi kolabo ziwulira naye mwana mulezi yavuddeyo n'agamba nedda bana Uganda mwogera nnyo ne tuwuliranga tubatamiddwa nze ne Diamond tusobola okukola kolabo anytime ne tugamba yirindako kati Spice ye lwaki tebamuwa Diamond Platinum ate ne bamuwa akaana n'atugamba nedda oyo Spice ate kaana nnyo ku nze Eddy Kenzo musuuza kati nga obanyimbiza wali ng'oyimirizaawo Spice nza kugeza hiti ezawano n'enkuba America n'enkuba wa n'enkola zituwa n'atugamba mwe musale muliro akayimba ne Diamond Platinum essaawa yonna kajja baka batuuka kuwabula si kwena alubaamu yatugambye n'alubaamu nedda naffe sebo tulina okwematira Diamond tujja kola naye akayimba naye si ssaawa zino munne katulindirira akayimba ako kayinza okuba tabu eyinza kuba hiti ensi yonna ne tukifa bakula Uganda neyitawo oyo eswi naye nga bwentewembadde olunaku olwaleero kindly subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Good Talent Management.